Yes, all right. Tusimbudde. Agakagwawo galaga nti nno emmotoka emanyikiddwa nga eya Rolls Royce eya sipiika Anita Amongo oba abadde sipiika wa Parliament Anita Amongo kimaze okukonfamingibwa nti nno ewambiddwa abo byokwerinda. Wuliriza, Kampala, the Criminal Investigation Department saako n'aba Joint Operation okukosa aba UPDF saako ne security agents endala ezikwasaganya ensonga nga zino kigambibwa era nga bamaze okubanga kiba kikakasa nti bamaze okuconficatinga bawambye emmotoka emanyikiddwa nga eya Rolls Royce ebadde eyogerwako ensangi zino. Emmotoka eno ebadde eyogerwako luxurious vehicle ebadde ya Speaker Parliament Anita Amongo. Eno nno ab'ebyokwerinda bagiwambye era kigambibwa nti bagijje mu makaage agamu agasangibwa mu area z'Ekigo. Wuliriza, tunuulira. Oli ku Yugi Update Civic osinza obanga otuwuliriza ng'watanatweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Kakati nno ba Criminal Investigation Department ne Joint Operation bamaze tukakasa era batugambye batumatiza nti wamu n'aba UPDF n'ebyokwerinda ebirala bingi nnyo ebakoze omulimu guno era bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo ogutagambika okulaba nga bakola maaso n'ekikolwa kino ekyoconficatinga emmotoka yabaddeko Speaker wa Parliament Anita Amongo. Emmotoka yemanyikiddwa nga eya Rolls Royce kabizaala kamuzaalira mitenvu. Eno emmotoka ewambiddwa ab'okwerinda bagende maaso n'ogyekebejja. Kigambibwa emmotoka eno bagisangidde ebadde mu makaage agamanyikiddwa obulungi ennyo agasangibwa mu area y'Ekigo. Wuliriza, kigambibwa okuwamba emmotoka kuno oba information eno ezza olunaku olwa Sande oluvannyuma lwa byokwerinda ogenda mu maaso n'okukola coordinated raid ku maka ga Speaker Anita Amongo ag'Ekigo. Jjukira babadde bakava okukola search ku makaage e Nakasero wano Wakasiba. Kino nno kyatwalako essaawa ezaali ziwera kyenkana 16 ku lunaku olwa Saturday nga bagenda mu maaso n'okukola reconnaissance ku makaage ag'e Nakasero. Ab'obuyinza tebaakomyawo, bagenze mu maaso ne batambula ne mu makaage agali Ekigo agamanyikiddwa eri Mutungo Kigo. Kakati nno eno ewabadde emmotoka eno ebadde emanyikiddwa Rolls Royce ey'ebbeeyi ennyo luxurious car. Era eno we bagikutteko bagivuze bulungi nnyo bulambalamba paka mu custody zaabwe. Kigambibwa eno egenda kubanga ebayambako ku bigambibwa nti Speaker Anita Amongo yeenyigira mu buli bw'enguzi saako ne mu money laundering ebbanga lyonna ly'amadde amaze ng'awo ali mu bwa speakership ng'aweereza gavumenti ya NRM. Tugiyite ya NRM kubanga tukimanyi bulungi nti eno gavumenti terina kyeweereza bannayuganda kiri awo, tugambe nti gavumenti ya NRM. Eno emmotoka emanyikiddwa ey'okwejjajjabisa ey'okulya amasaari kigambibwa nti yalipootingibwa ng'eyingidde wano mu ggwanga Uganda era yajja nga ya modo 2025 modo ng'ebalirwamu obutimbe n'obutitimbe obwa ssente za Uganda obujjamu mu 3.4 billions. Kakati nno yalipootingibwa gye buvuddeko nti yali emaze okuba ng'etonnya mu ttaka lya Uganda. Kakati ebyo ebyategeerekebwa ne bagenda maaso n'okukola investigation amala ne bakizuula nti nno yayingirira mu ngeri ya Customs under Anita Foundation Limited era yajjira mu mannya ga Anita Amongo. Yatuuka mu January w'omwaka guno mu 2026 era yasentalingibwa ku public convoys ezitambuza Speaker Anita Amongo. Wabula bukyange emmotoka eno eyingira etaddewo olugambo lungi nnyo eri bannayuganda
era sipiika Anita Among newankubadde agezezzaako okwewozaako nti bannange bye musuubira si we biri, emmotoka temulowooza nti njiguze ku ssente zange, saagala mukiteebereze yadde, wabula kye muba mumanya kino kibadde kirabo okuva eri mukwano gwange nga njozaayoza okutuuka ku mazaalibwa gange bannange, ate era ne mba mutunuuliddemu akamotoka kano ka Rolls Royce si ke kanya akali awo nti kagula obutitimbe n'obutitimbe, naye okusinziira ku mukyalo ono amaka g'ayina, amaka ga mirundi 3 woba ogatunuuliddemu ddala ettooka abadde aliyina, ssente weeri, kyonna kyabadde ateekateeka ne kyabadde ategeka ekiwawamudde gavumenti, ekitiisizza gavumenti okubanga bamukkakkanya yandibanga nsonga nkulu nnyo gwe kyenjagala otegeere, kubanga gavumenti nayo kennyini ebadde ku bunkenke butya bwegenda omuwummuza. Nkugambye ezze mubala enfunda eziwerako, kakati kano ak'emmotoka kalinga akabaggulirawo olugi nti kati yessaawa mutandikire ku nsonga, kubanga baanoonya dde ensonga gye beesibako nga nabe batwaliramu, ensonga zonna zibadde zibatwaliramu, ensonga yali yabula. Kakati kibasazeewo kyekino wammanga. Kakati okuva emmotoka eno yayingirawo batunula mu documentary reports nga ziraga nti emmotoka eno yasasulwa mu components n'empontingibwa n'esasulibwa omusolo mu mannya aga sipiika Anita Among. Kino nno kyaggula bannayuganda amaaso ne batandika okwebuuza source of fund eri ebyobugagga bino sipiika Anita Among byayina, naddala nga gye buvuddeko tujjukira bulungi nnyo nga UK yakava omusanctioninga ku bigambibwa nti nno yenyigira mu buli bw'enguzi, ssente zino zivaawa? Bannayuganda nga bagenda maaso n'okwebuuza ebibuuzo ebyo gwe mukwano gwange mpuliriza. Kakati olunaku lubadde lwaleero lwa Sande, ebyokwerinda ne bisalako amakaage, ebyokwerinda nga binywevu ggulugulu, mbaye bataliyani nga nnamba mu makaage ekigo. Kangezeko kuwa ekifaananyi wano kyenkusiigira nkulaga ab'okwerinda babadde tebasalikako musale, oba nkugambe nti ekibaddewo abaddewo bakyerobeddeko, nga ab'okwerinda bagenda maaso n'okuteevuunya babadde nga nswa mu maka ga sipiika Anita Among ag'ekigo, nga bagenda maaso n'okwekebejja amaka gano nga bagamba twagala kumanya ki ekiri omwo, twagala kumanya sipiika wa paaliyamenti Anita Among ssente zonna ezikola ebintu nga bino yazijjawa. Njagala otunuulira amakaago Luxurious House emanyikiddwa mbu kigambibwa obuwumbi 20 bwe bwateekebwa ku nnyumba eyo, bwe bwagula ennyumba eyo. Ezo zonna public funds. Njagala nkulage nti sipiika wa paaliyamenti akatu ssaawa yonna kagenda mukwata, bamunyigira wamu teyeenyeenya, bagamba ke kaseera ak'okufuna. Abagenda maaso n'okulitisizing ensonga eno nga mwe muli high profile figures bageze maaso n'okwebuuza ebibuuzo. Bino ebigenda maaso wakati nga mu Uganda economy tufacinga challenges mu economic, tulina economic challenges mu Uganda, kyokka ne tugenda maaso nga tulaba ababaka mu paaliyamenti bagenda maaso n'okuba nga beegaggasa nga beetuusaako ebittafuttafu, bagamba nti bakola investigation mu ngeri yonna yonna esobola, in every possible means, bateekewo okunnyonnyolwa ku bino ebiri unexplained, ku by'obugagga ebitannyonnyoddwa wa gye biva, batutangaazeemu. Era nga kigambibwa beebuuza ku maka gano ag'emirundi 3 saako n'emmotoka yennyini. Naye newankubadde emmotoka eno ebadde tennavugibwamu nnyiniyo kagireeta, ab'okwerinda be basoose givugamu era ekuumibwa mu kasitodi za poliisi ebayambeko okunoonyereza nga we kugenda mu maaso. Oli ku Yugi Update Civic Sinzo bango tuuliza gwatannatuyongako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe, nkutegeeza nti kirira bukkirizi ekigambo ekyo kikoneko toyirabirako na mukadde kakuyambako okuleetera notification message n'osobola okubeera nga buli kintu obyota butaala. Wuliriza
tunuulira. Kati ekyo ekika katulabe wano. Yes. Ekika ky'emmotoka ekigambibwa ekyogerwako kye kino ekigulwa obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi Kabizaala. Yuno eyafuukidde Anita Amongo sipiika waffe akayinja mu ngatto. Singa si mmotoka eyo osanga kifo ky'obwa sipiika Anita Amongo akyavuganya n'emmotoka eyamuzaalidde Makayi yazaalira ku nsiko. Wuliriza. Kakati no ab'ebyokwerinda Joint Security Team yasiirinze off properties zonna ng'okudetekitinga okunoonyereza n'okusaakinga n'okunoonya documents eri assets saako ne materials ezirinkinga ku investigation eno zifuniddwa. Byonna ate bye baafunye documents assets byonna baabisiirinze. Omusa essimu ya Speaker Anita Amongo, forensics analysis ze baakoze mu operation eno n'emmotoka yennyini kugambye teyalutonze. Oli ku Yugi Update Civic osinzira okuba ng'otuwuliriza. Tukyagenda mu maaso gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Tukyabatwalira ddala. Kakati no action eno kukolebwa ey'okulumba amaka g'ekigo ezze mu kaseera nga ebyobufuzi biri so sensitive mu ggwanga Uganda, nga bakyeraliikirira Robert Kyagulanyi Ssentamu, kubanga bino byonna singa si Robert Kyagulanyi Ssentamu bandibadde tebali ku pressure eno. Ne Robert we yatalagga mu mawanga ag'ebunaayira mu ggwanga erya Amerika kye yabasaba kiri kimu, mwongere okusanctioninga abo abasajja omuli sipiika omuli twala tugende. Kakati UK sanctioninze Speaker Anita Amongo, sanctions zibadde ziwerako. America neyongera mu maaso nayo n'okusanctioninga ku ba government officers abali mu administration ya Yoweri Kaguta Museveni. Kino kibatiisizza nnyo, ate nga balaba Kyagulanyi akyalemeddeyo tebamanyika abala, nga bayinza okwekwasa ensonga eno nti balinamu amagye amavundu. Era kino ekikola kye baagala okulaga, baagala kulaga nti demokrasiya mu ggwanga mwali, era ba government officers bagenda maaso n'okukangavulwa mu ngeri esoboka. Holidde ekintu ekyo. Kakati nno babadde bagenda maaso n'okubeera nga bakola operation eno. Nkugambye operation ebadde sensitive nnyo. Ezzenga ebyobufuzi bya Uganda biri sharp. Ng'ate ba parliamentary leaders saako n'abo abasuubira okubanga bakiikirirwa mu parliament bagenda mu maaso n'okubeera nga bakoleeza omuliro. Era future election egenda okusalawo ani agenda okubeera speaker parliament bijjidde mu kaseera nga Anita Amongo agenda mu maaso n'okubeera nga asafaringa ne kibayise corruption and embezzlement. Kakati no CID tanaba kubeera nga detainingibwa atuwa details official statements ku nsonga ezigambibwa ku bujulizi obusiizinga emmotoka eno eya Rolls Royce eya Anita Amongo abadde speaker parliament w'eggwanga Uganda. Naye operation nga zino ziba zitagetinze assets era nga zisuubirwa okuproducinga okubeera nga ziteekawo engeri y'obumenyi bw'amateeka obugenda mu maaso, nga naye obumenyi bw'amateeka buno nga buli through illegal means. Poliisi ekkirizibwa okukola bino byonna byekoze singa okunoonyerezebwa kwegenda maaso n'okukola ng'etteeka eryamenyebwa liri through illegal means, ekkirizibwa okukola bino byonna byekoze speaker parliament Anita Amongo. Wuliriza. Mu related development eyalipotingibwa mu period zino, poliisi yasiba abantu 5 ba suspect kigambibwa nti oluvannyuma lw'okufoyiringa planned robbery mu kibuga Kampala, bano baabanyiga ku musango guno ogugenda mu maaso. Nga independent journalist bagenda mu maaso n'okubeera nga bavalifyinga ensonga zino
wammanga tugeragera maaso n'okuba nga ffe tukyakuweereza okulaga biki ebituufu nga tukola follow-up ku nsonga zino. Olabye ekirungi ekyokusubscribinga ku Yugi Update TV nti omanya ate era tugenda maaso n'okukolako follow-up. Kakati gwe abadde amanyi nti byawedde tebinnaggwa, Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba avuddeyo kuki era nsonga kyemuleese. Wuliriza, avuddeyo n'agamba nti nno njagala nnyo security agency saako ne criminal investigation department okukosa n'aba joint operations mu UPDF saako n'aba security agency abalala bakole butassa mukka butassa mwoyo, bakwate buli kiisi anaabeerako akalandira ku speaker Anita Among nga yeenyigira mu buli bw'enguzi amwagala abeere ng'akwatibwako. Jjukira nti nno bano bagenda mu maaso n'okutooyebwa odo oba bali emabega w'ensonga eno be bakibiina kino ekya pool ekya Patriotic League Uganda. Naye kyenjagala omanye bino byonna ebikola bikulaga nti ekibiina kino ekya Patriotic League Uganda kyaleetebwa nga woolaba CFC we yaleetebwa Special Force Command. It was an army within an army. Kati gagenze mu maaso n'okulandagana amagye gasaanyizaawo ejje ekkulu erya Uganda erya UPDF. Ekyo saanidde okimanye. Kakati pool Patriotic League Uganda yaleetebwa nga woolaba SFC we yaleetebwa. Nti SFC yaleetebwa kufuuma First Family. Era aba UPDF we basemberera aba SFC babalabanga ba regular army. Nti bano these are regular army. Bo be bali mu kintu. Era aba UPDF we muteerwanako nnyo mwandyesanga ng'obuyinza bwonna bubagiddwako butaaliddwa nga muli awo nga temukyalina makulu nga babawambye. Golooza lwaki Mwami Yoweri Kaguta Museveni yakuliyetinga an army within army? Golooza kyali kyetaagisa olwo eggwanga lyali lispendinga nnyo nga lispendingira ssente ku ggye lino erya UPDF ate nga n'eggye siga nti lirina omulimu ogw'amaanyi ge likola okuggyako basindika mu mitala gy'amawanga nga bakola operations ez'enjawulo okuba nti ekonomi yaffe ntono ne bakola operation ezibawo akasente naye kano akasente kayamba ba high ranking officers. So it was an army within army. Kati bwe gutyo ekibiina kino ekya Patriotic League Uganda kyatondebwawo tetugaana. Kyatondebwawo Mwami Yoweri Kaguta Museveni n'akikwasa mutabani we Muhoozi Kainerugaba agende mu maaso n'okwekyangira omwo mu ebyobufuzi bye abikyangire mu kibiina kino ekya Patriotic League Uganda. Era nga ye kiyamaani w'ekibiina Muhoozi Kainerugaba talina buzibu agenda mu maaso n'okuoperatinga n'okwesayizinga activities ezitambuza ekibiina kino kigende mu maaso. Naye nga wenkugambye it was a party within a party nti kyali ekibiina ekyaleetebwa mu kibiina ekirala. Wuliriza mu ngeri ki lwaki ngenda mu maaso n'okunnyonnyola bino nti kino ekibiina kyaleetebwa okusaanyaawo ekibiina kya NRM gwe abadde tannabitegeera kati tegeera zuukuka omutwe nti ekibiina kino kyaleetera era bamemba b'ekibiina kya NRM mbasaasidde mwenna mwandibanga abamu muli musambira mabeganga jjanzi naye kino bakiyita kiri atabaala kigenda kulya buli kiiso wa NRM asuubira okuba nga yenyigira mu buli bwonguzi abadde akwatagana ne Speaker Anita Among. Kyoboolaba aba cabinet ministers bonna beeraliikirivu amatama mpenge basirise kye tebanyiga bamanyi nti ensonga eyinza okulanda ne babbukirirako kubanga Speaker Anita Among abadde n'abantu nkuyanja mu parliament badde akwatagana nabo ba cabinet ministers badde akwatagana. Toyinza kuŋŋamba nti nabadde abikola bw'omu bonna banne babadde abikola nabyo tebannaba kubeera nga babatunuulira. Kimanya abamubalirira ku nsiko Mathias Mpuuga oyo tetumanyi gyali ye singa gutandikawo oyo kaba kalabaaye be bamu ku badde bagenda mu maaso mu parliamentary committee ba commissioners abagabana obusimbi mu parliament. Ono babadde Kinyana Mpindi badde tebatangana. So investigation webanga ekolebwa ono ye yandi mutwaliramu okitegedde ensonga eyo. Kakati ekibiina kino ekya Pulu nkikugambye kyajja okusaanyawo ekibiina kya NRM. Kati olaba kyekitandisa okuba nga kiringiriza mbwe ebikyamu ekibiina kino ekya NRM bagenda mu maaso n'okukola. We banaaviira awo ng'ekibiina bakisensudde bakisudde gye yonna engeri Mwami Yoweri Kaguta Museveni gyagala okurayizinga mutabani we ajje mu buyinza nti olwo ekibiina kya Pulu kiyingirewo ekya NRM kimale okudibizibwa nga kidibiziddwa. Olaba obubadde obuli mu nsonga ezo
ye wandibadde obitegeerera wanga tuwasubscribinga ku Yugi Update TV. Nyongera okujjukiza nti oli ku Yugi Update TV abali emitala w'amayanja mbakulisaayo nnyo mu wiikendi mbalamusizaako nnyo mwasuze mutya nno munansonyiwa okukeera okuyomba ne sitababuuzaako olw'ensonga nti nno mbadde nyina obawa information ng'ekyayokya nina mu mwebale kuwuliriza njogera ku bali mu diaspora ntegeeza bali e Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, mu Asia, UK, US, Canada, Australia, Italy, Kenya, South Africa munamba mbatumiddeko nnyo mukola kyamaanyi nnyo naye nga tukyeyongerayo Anita Amongo okumanya kabikkuse era ye kaawedde mudda yakava okuyisa sovereignty bill twamugamba wano era ntubasindikira obubaka nti banne temuyisa tteeka lino etteeka lino nga tulali kuba mmwe abagenda mu maaso n'okuliyisa nga tebatuwulira kakati lyali ligenda bakolako batya mazima ddala tewali abadde ayinza kuteebereza bo kennyini era tubanenya tewali abadde ayinza kuteebereza buti etteeka lino bwe liyinza obbakuba naye nga ffe twali twalengerawo dda era tuze tukibagamba kubanga gavumenti ate ku sayidi yaayo usually weesanga ngabo shield ey'okweprotectinga eri ab'opposition kakati buli kiisi abadde mu bifo ebinene bya gavumenti newaaba yeewogomyeko kati okimanyi oyo aba afuuse opposition ku sayidi y'ekibiina ekiri mu buyinza kakati kano sipiika Anita Amongo teyakabala nti waayisa etteeka lino lijja ttuuka limukube yali tamanyi we ligenda mukubira kati wawano we limukubira bamufirizinze basiizinze properties ezize zonna kimanyi ne banka bazifirizinze dda assets zonna bazimugyeko obuyinza butono baagala bamuzze ku zero ku bwavu kaziina olwasooka awulirire mu kibiina kya NRM balina bye bamwetaage balina omumuteeka abeere nga takyafuguma abeere nga takyanukula abeere nga takyalina maanyi kati then abo bakimanyi bulungi nnyo yebakuta olwedde etteeka gwe yali sayininga era sovereignty bill tojja kwagala kumenya tteeka lino buli kimu ekirimu jja kituukiriza kitegeeza tojja kugenda mu money laundering zobadde okola sente zabba teziyingira ate ekirala ojja kuba tolina ssente zikusindikibwa kuva mu mawanga ag'ebunayira nga zituuka ku akawunti yo nga nnyingi olw'ensonga nti nno gavumenti yakirinnyemu eggere yagambye nti ssente zonna ezisukka obukadde 10 oba 2 olina okugenda mu minisitule n'olipootinga ssente z'owithdrawinze oba z'oliseivinze. Maria Matembe twamulabako ng'alwanirira abannayuganda ku tteeka lino ng'agenda maaso n'okubuuza kajojjeji w'ebibuuzo twagala okumanya gwe sali musale Muhoozi Kainerugaba Yoweri Kaguta Museveni mukola mulimu ki ani gwe muloopera mmwe mwagala abannayuganda babaloopera engeri gye bafunamu ssente zaabwe mmwe baani be muloopera twagala mutubuulire baani be muloopera ku ssente zammwe ezo ze muyina muzijjawa bizinesi ze muyina ddala musobola okukola accountability gye mwagala okukola ku bannayuganda ebyo byali bigambo bya Matembe ng'agenda mu maaso n'okukunyakunya gavumenti eno ng'ebaga temulinya ku bannayuganda beesumirizaako bisooto mmwe mwatulaza accountability yammwe mwezammwe zivaawa nga tetulaba mirimu gye mukola nga tetulabanga sources gye mugyamu ssente zammwe oba okitegedde ekintu ekyo kati oluvannyuma lwa questioning ebyo nga munnayuganda togenda asooka mubuulira wajojja ssente zo gwe ate omuteekeko akazitombwa akupresentingire buli ssente gyafuna okuva e Bulaaya kkiriza obagaana etteeka lino lyali lidizayiningiddwa ababaka abanene mu paliyamenti babafundize ddala obutaddamu funa kasente kava bunaayira simanyi oba tuli bumu naye nga oli ku Yugi Update Civic osinzira obanga otuwuliriza bw'atannatweyungako nkutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu obeere ng'otweyungako embeera ya bunkenke nkugambye oluvannyuma lw'okwaza amaka ge Nakasero bagenzi ne maka ge Ekigo mashoni balibwamu obukadde 2 obwa Uganda naye bagikozeeko reconnaissance bali mu gisaakinga kibagala kyonna twakibagambye dda wabula be bagenda okupulantingamu ebyo tetumanyi kamaala gavumenti esobola okukola ekintu kyonna kyebeeyagala era gwe toddeyo ne weeyibaala kati bano kye bakola bakukkiriza okubeera nti oli waabwe obafiitingamu bakulowoozesa so nga weerabidde nti nno munnange ejjansi teribuuka na nzige
nga weerabidde nti nno endege teziyogaanira mazzi, ekyo saanidde obeeye ng'okimanya. Kati gwe n'omubaka wa parliament, cabinet ministers, ke kaseera mwetereeze. Ke kaseera mwetereeze kino mukitwale ng'ekyokulabirako ku muganda wammwe ono ekimutuuseeko. Nti gavumenti eno esobola kusimulizaako bisooto naye nga terina gyekutwala. Nkugambye teri ndege ziyogaanira mazzi. Teri kasanke kabuuka na jjanzi. Ekyo saanidde okimanye. So mulina omumanya we mukoma nti abantu baba batuma kukiikirira. Mubakiikirire bulungi, mubakulembere bulungi, temufuuka mufuzi waabwe. Awo mbadde mumeza amalala gw'olowooza olw'okubanga constituency yakulonda nti gwasingamu okutegeera. Si lwakuba nti gwe yali asingamu okutegeera y'ensonga lwaki baakulonda. Baakulonda n'obwesigwa nga bamanyi osobola okufulfiringa otuukiriza ebyetaago byabwe. Baali bamanyi obisobola. Era y'ensonga lwaki baakutuma kubakulembera so si kubafuga, so na bagira amateeka gabafuga. Ensonga nno tugivumirira era tugivumirira ddala. So abaka baffe abadde bakola ensonga eyo, abadde beeyisa mu mbeera eyo, mweddeko. Kati muzuukuke mumanye nti nno nno nze nakyagadde ekyokukwata high ranking officer mu gavumenti kyakusatu mu gavumenti mu Uganda Anita Amungu. Lwaki? Kino waki nkisanyukira tikigenda zuukusa abasinga abali mu gavumenti nti temulina kukola nga mukolera muntu. Olwa mwalondebwa kusaavinga gwanga bannayuganda so si kusaavinga muntu. Kati Anita Amungu kino ekisinga omukubya nti abadde asaavinga muntu omu, wabula ng'akimanyi bulungi service bannayuganda tagikozeeyo era talinayo credit, teriyo. Kati byonna byabadde akola abadde alina okulookinga for credit, era luli ng'ali mu parliament wamuwulira ebigambo bye nga bagamba make sure that those Baganda don't get numbers. Olowooza obusosoze ng'obwo obusingaawo bwe buliwa? Obusosoze obwo ekyo kyokka kikumala okulaba baani boodiringa nabo, baani boogenda okukolera. Okitegedde ekintu ekyo? Oli ku UG Update TV nyongera okujjukiza kosinzo bango otuwuliriza gwagala otweyungako kutegeeza nti wansi waliwo ekigambo subscribe kikondeko munnange obeere nga otweyungako. Njagala tubeere nga tugenda mu maaso n'okuba nga tukola follow up ku information yaffe. Abatuwuliriza mwebale nnyo, mwebale kukola nsonga z'amaanyi nnyo, mwebale kuwagira, nange mbebaza ak'ensusso. Olw'obudde njagala mbalekereko akatambi kammwe kano n'oluvannyuma tuneeyongerayo. Oli ku UG Update TV kosinzidde okuba nga otuwuliriza, nkutegeeza nti gwe atanakuba nga osubscribinga ogende mu maaso n'okuba nga okola ki ng'osubscribinga ku nsonga eno. Mbaagala nnyo, mbaagala nnyo, mbaagala nnyo, mbaagala nnyo. Kambalekereko akatambi kano n'oluvannyuma twesangeyo mu comment section. Mweraba.